Uganda ejaguza emyaka 6 egy'ameefuga. Olunaku lwatutunuulidde ebyenjigiriza. Ng'olaba ebyenjigiriza bikyuse bitya okusinziira luli ne kati? Ebyenjigiriza bikyuse nnyo. Wakati emabega eri ebyenjigiriza byakwatibwanga baminsane. Missionary schools ezaaliwo entonotono ze twali tumanyi, King's College Buddo, Zinnamiryango n'endala. Kati bw'otunuulira nti private schools zizze ziri nnyingi nnyo. Nti ate era mu kiseera kiri nti twali tumanyi nti missionary schools eziriwo nga tewaliwo masomo ga bwannannyini, naye nga tewaliwo amasomo ag'obwannannyini. Era mu kiseera ekyo nti amasomo gatandika na vocational schools. Naye kati bw'otunuulira universities zizze nnyingi nnyo eziri kati mu kaseera kano. N'olwekyo ebyenjigiriza bikyuse nnyo ekiseera kiwanvu nnyo mu kiseera ekyo ekiwanvu eky'emyaka 6. Gavumenti ekoze ekimala gwe mukulaba okukwo? Gavumenti enakola kimala. Gavumenti kyegezezzaako okukola okuwanirira ebyo tuyita okusapootinga. Naye nti gavumenti bw'ebanga yakola kimala erina okugiyambira eddala abantu abali mu bizinensi ey'amasomero ag'obwannannyini. Kuba buno buvunaanyizibwa bwa gavumenti. Abantu bagikwatirako bukwatizi okuba nti bakola ki? Basomesa abaana b'eggwanga. Okugeza nti amasomero gonna gandibadde ga gavumenti singa kyali kisoboka. Gavumenti nga yezimba ebizimbe, gavumenti esasula abasomesa, naye ekozesa nti ebizimbe mu masomero ga private bennyini bwe babyeteerawo. Gavumenti ebayambe etya nga mwe abalambiga ensimbi ne mupaaluusa ensimbi y'ebisale by'amasomero? Era ndowooza nti gavumenti yandibadde ejja mu ngeri eno nti wabeerawo fandi buli mwaka nti amasomo ga private nago nga gavumenti schools bwe zibeera bwe zifunayo amasomo ga private nago gafunayo. Abasomesa bwe banga esobola beebasasulira ku basomesa nga bw'ekikola mu masomo ga gavumenti. Gavumenti kyetakoze bwe ziba donations bwe ziba nga zizze nga bwe zibeerawo mu masomo ga gavumenti ne mu private schools nga bwe zandikoze ki zibaddewo. No, tunuli ebisale by'amasomero ogamba gavumenti ebayambe, naye gavumenti evaayo negamba mbu ssente weeziti, mwabayo ne muwakanya ekintu ekyo ne mugamba fe abagula emmere fe amanyi ebintu biriwo ebiti ate nga gavumenti ekole ki? Ebayambeko ne mwapaaluusa ebisale by'amasomero. Ekyo kyakola bwe kityo olw'ensonga nti obuvunaanyizibwa buli mu mikono gy'abantu. Gavumenti erina kyekola, naye singa kyali nti gavumenti erinamu omukono yandibadde eyogerera n'ewulirizibwa. Naye nti bw'otunuulira wamala okweterawo ekizimbe kye ne yeeteeramu ssente n'agula emmere yamanyi mmeka z'akozesa okusobola okukola ki? Okuyimirizaawo abaana, okusobola okusasula abasomesa n'ebiki byonna. Gwe tojja kuva eri omugambe nti toyongeza kuba bw'atunuulira ku zaafuna n'ebbeeyi y'amafuta erinnye, emmere na buli kimu, asigala nga takola kisobola kusasula basomesa n'abaana okusobola okubaliisa n'okubabeezaawo. N'olwekyo kyali tekyewalika n'omulimu. Omwana w'eggwanga y'oba omulesa mu emyaka 6 kubanga gonna ogamba musaba miliyoni 2. Oluusi kisinziira ne kiraasi kuba n'amasomero gano tulinamu kiraasi nti mu private schools tulinamu first class ne second class ne third class. Ojja kwekanga nti era olyasa millions 2 nga standard amaze okugiseetinga. Nze nina gye mmanyi amasomero nga buli wiiki bateekeddwa okulya enkoko, buli wiiki bateekeddwa okulya ennyama, buli wiiki bateekeddwa okulya ebyennyanja. Kati oyo nti bw'asaba millions 2 kuba bamanyi kikyateekamu nekitegeeza nti yo kiraasi ebeera seeti. Ate eriyo n'amasomero era nti go nga kijanjalo kyaffe na kawunga ekimanyiddwa eky'amasomero. Kakati awo nti ojja kwesanga basis kw'osabira millions 2 nga tekola ki? Nga teriiwo. Naye ojja kusigala ng'osaba ezo ezikola ki? Ezijja mu ebyo by'osobola okukola ki? Okuwa. Nyira ekirwadde kya COVID-19 kyabakosa mutya mmwe nga ab'amasomero? Ekirwadde kya COVID-19 kyali kya byafaayo kuba kibeera kibeerangawo mu nsi. Amasomero gaggalwa okumala kumpi myaka 2, ebyenfuna byonna byafa. Amasomero twalina loans, private schools zalina loans nti ezasangibwa nga kyali kizibu nnyo okuzisasula. Ate n'amasomero gaggulawo nti abaana tebakomawo nga bwe baali basuubira. Bangi babivaako bagenda mu vocational schools,
abo babiviirako ddako balina emirimu gye bali batandise okukola ki kola nolyo tosanga namba yakola ki yakendeera ate era nti kyali kizibu nnyo okukola kyokutandika kuba ebyetaago byali bingi nti yadde amasomero gaali gagaddewo nga bantu bakyasoma naye nga teyinza kugalirawo ddala kuba ebyo ebiba byebisiga nga byetaagisibwa amasannyalaze abasirikale basasula okubeezawo essomero nolyo kyalinga tuggulawo naye atandikira ku zero ate nga n'amasomero agamu agalina looni zaali zisigaa zikola ki zibanja naye ng'otandika tolina kyolina naye nakubanja akola ki yeetaaga nolwekyo tekyali kiseera kyangu tekinakubeera kyangu nakati kuba tukyanyiga biwuulu bwe kiki okigamu eyo embeera otunuulira kyewayitamu n'ogamba ekiyigibwa mu mbeera eyo nti kati tube nga twetegese kuba kati eyo embeera yaliwo yava ku covid n'embeera eyinza okujja okugeza ebola azze tetunaakumanya biwundu ki byagenda kuleeta covid bwe yajja twamuyitanga okusaagirira ng'akyali China naye bwe yatuuka e Uganda twamanya nti covid ki isiriasi nolwekyo nti buli mbeera eba kugizanyiramu tube nga twetegese ate ng'abasomesa nti tuli baweereza naye nti kyatulaga nti ate tuteekeddwa okubaako n'okugulwa awalala embeera bwekyuka ate olina bwosobola okukola kyokusiganga abaweereza mu abeekalakaasa ne muleka abaana ne batasoma waliwo ekiteebereka kuba nga tukola obuvunaanyizibwa ng'abasomesa ekyamazima buweereza bw'osuubira nti ye taalye taanywe era yeetaagisa kyokulya n'okukola ki n'okunywa nti ekyamazima sente zisasula omusomesa zaakulya nakunywa ate bwe ziba nga zaakulya nakunywa naye nga nazo oluusi tezijja ate nga ebintu bwe birinnya byasigala omusaala gwe tegukoze ekitegulinnye kati ekyamazima kikyoba omusuubira okukola naye kunoonya ngeri gyayinza kukola ki kubeerawo bwe yeekalakaasa n'ava mu kiraasi kitegeeza nti agenze mu nnimiro ye alina ebira byagenza okukola naye okusobola okukola ki okwebeezaawo osuubira wali waliwo sandi minimum wage omusomesa alina okufuna bukyandibadde kiyasine nga mmeka nti omusomesa asembayo okuba okufuna akasente kamu naye bw'afuna akakadde kamu oba kamu n'ekitundu tezibambi atandikira okwo netuma nga tulinamu grade bwebutyo kuba amasomesa naffe tulinamu emitendera okusinziira ku buyigiriza wa certificate ebyowa grade 5 ebyowa diploma ebyo graduate n'abamasters gye bali nekyo nti asembayo okufuna akasente kamu kubanga afuna akakadde sente embi ezigenda nga zirinnya mu mitendera bwezityo mugezezaako pushinga ekikintu eri gavumenti okukigiraga gavumenti kyonna kikolebwa naye omanyi gavumenti yaffe oluusi nongamba mu abasomesa mugezezaako okwengeringa gavumenti okwogera ku minimum wage eyo muzale basente weziti ng'abasabe bagezezaako nabo okulwanya ensonga yaabwe kikoleddwa kuba naffe ng'abasomesa tulinamu obukulembeze ti obukulembeze obwogeraganya ne gavumenti naye weesanga nti gavumenti egezezaako okukola ekisoboka ate noweesanga ebimu tebifudde okubeera bayoosi kyekisaanidde mu kiseera ekyo nti kati okugeza bwe yagenda okwongeza emisaala eraba nti basayansi balina okusooka okukola ki okwongeza kati neekola enjawulo kitegeeza nti eriyo gurupu yasigala nti era yagalagana nti lwaki badde n'olunaku lw'abasomesa nti abasayansi bakoze emikolo egyabwe n'aba arts nabo ne bakola ki bakola egyabwe naye bwetutuuka mu ssomero ffenna tusomesa omwana omu kati nti wajja kubeera okusigala emabega mu bitundu ebimu ate wabeera okugenda mu maaso mu bitundu ebyo oli mumativu n'omulimu gwo wajaguza emyaka 6 njagamba ndi mumativu kuba nze nganze nti waliwo wenatuuka mu lusomesa nga sinoonyamu ssente nti ssente nzinoonya kati mu areas endala kubanga ojjako okusomesa nebira byeneekola ebisobola okumbeezaawo nenzirya ssente olwebere nasooka nga nentunuulya obusomesa nga ndaba kiseera kijja kutuuka nze nsomye naye ate omwana wange aleme kukola ki aleme kusoma nolwekyo nensiga mu busomesa nga mpeereza nti ssente akatunze ziba zizze zimbeezaawo ate nengattirizaako awo era nawe okuba nti nsobola okukola kyokwetondera